Nyogakwaniza foda tena na ugomba kwa mlungi. Delta TV program y'etuzinga bulijjo nze Nasalizia. Akale na mulundi guli twakusuubiza nti tulina kunoonya kastamale ayogere oba ayogereko ku nsonga z'omwana omwala Nakimuli eyakwatibwa pastor Omulamba. Kino ekigamba pastor bwene title bintu kwebyo ebimu mu bantu betuwa ebitiibwa togamba owulira pastor gundi oba reverend gundi oba ani togamba muntu wa Katonda muntu wa Katonda byetumanyi byakola ng'olabye ddala byawukana ku kino kye twakoze eki kyetwalabye ku mboozi y'omwana omwala Nakimuli. Emboozi nno gwe atagiraba ekakasako okutegereze bungi then onawulira ne pasita Amalera olunaku lwaleero kijja kwanguki okutegeera tumunoonyeza olw'ensonga bino ebya pasita yabimanyi. Kale kiki ekyagwawo, kiki ekyabatuukako bapasitazi, kiki ekiri mu ggwanga, kiki ddala byagenda okuba ngaomunula olunaku olwaleero. Sebo pasita Amalera wangi nange nsanyuse nnyo okulaba okundowoozaako ne munkyalirako wadde nga temunkyalidde mu mirembe kuba naye njagala mujje munkyalireko mulabe byenkola. Pasita okola otya, oyimirirawo otya ntya nnunda enkoko zange, njaluza enkoko. Abaagala obukoko obuto bajja ne babuukinga ne mbawa obukoko ebyagamba nti nze njagala broilers nga ziri budde tutagala kutawaanana kukuma nsuwa nomugamba nti sasula oyagala bwa wiikisi 2 oyagala bwa 3 oyagala bwa mwezi n'asasula netubumuwa eryali n'amajiige enkoko ze zibiika. Omanyi kye tutamanyi nti n'enkoko zaffe singa ozijja ku free range n'oba nti oziwa emmere buli kiseera ate bwe ziba zibiika n'ozijjako amagi zisobola okukuwa amagi agawera omwaka. Enkoko eŋŋanda okimanyi nti esobola okukuwa amagi agawera 160 omwaka ng'ogirese kubiika bubiisi. Naye bw'ebanga ebiika nga bwemaamira ate ekuze kitegeeza nti omwaka ejja kubiikiramu emirundi ng'esatu ekinene nnyo ate buli lubiika ekubiikira amagi 14 ge magi 6. Ne bw'egamba nti yalula nnyo ejja kuwa obukoko 40 omwaka. Kati tolaba nti kyanjawulo okuba nti ebiika ng'ogigajjako n'ebiika ng'ogigajjako n'ogaleeta mu kyuma ne tugaaluza n'omaliriza ng'omwaka ekwadde amagi 16 ezimu zituuka ne2 singa ogaleeta n'oyaluza. Ne bw'oba ofunidde ku 50% oba ofunye obukoko 8 bw'ofunira ku 70% oyinza okusanga nti oli mu bukoko nga 10 n'obugwamu. Tolaba nti we better business person. Lwaki tufa obwavu? Bino ebikolobero byonna ebikolebwa tebyandikolebwa singa abantu babeera equipped. For instance, omwana gwe mwala teyasoma, bakadde be banaku. Bulijjo abantu bano ba abusers banoonya abantu abali vulnerable. Omuntu ali vulnerable bwe naamukola kino alina n'ayimirira naye nti tewali, bwe naamukwata alina gy'anampawaabira tewali. Okiraba kwegamba kyobalaba nti abantu abasinga okufuna ebizibu be bali gullible, be bali vulnerable. Era omuntu amala kusoma n'amanya nti oyo nasalindya ali bwati ndya eyo talina gyejja kuloopa, eyo talina gyejja kuloopa. Bw'anaaloopa nja kukozesa sente, bw'anaagenda wano nja kukozesa n'ebigambo ebikanga byennyini bisobola okukola kyokumumala. Kati kyobalaba ffe twasalawo katwaluze oba olina amajigo galeeti tugakwalulize nga kyetunoonya kwe kugoba obwavu. Singa obwavu tusobola obugoba mu maka bingi nnyo ebikolebwa ku baana abato tebyandikolebwa kubanga famire eba esobola okweyimiriza. Oluusi basobola n'okugamba omuntu nti gende w'omusawo akkebere, omusawo n'abasabayo omutwalo nga tebagulina ate baatusabye sente ne zitulema just mutwalo gumu. Ate omuntu atalina sente bw'omugamba nti genda ku poliisi atyayo bajja kunsaba sente. Ekiraba era emirundi mingi bagendayo nga bafunye abayimirira nabo
so nze Pastor Male njaluza enkoko nunda ntunda obuto ntunda obukuzeemu bwoba olina amagi go galeeta nitugakwaluza ebyuma biri eyo bwe muli bamufunye omukisa ne mudda muli biraba mujje munkyalireko mukole programu kumala omulunzi mala yaluza mala agoba obwavu nkola n'emmere y'ebisolo n'enkoko kati nze bemane sibimanyi era ze ntulya Pastor Male ng'amanyi abasiyazi Pastor Male amanyi Pastor Male alina the other side mukozi era lwaki nkola Bayibuli egamba nti ataakole n'okulya taalenga lwaki nkola Bayibuli egamba mu kyamateeka essula ya 28 bw'onoonyikiranga okukwata ebiragiro byange emikisa gino ginaabeeranga naawe mu kibuga mu kyalo ng'ofuluma ng'oyingira mu nnimiro zo mu bisibo ebibala by'emikono gyo n'abiwanga omukisa which means Katonda tatuwa mikisa kubanga tusaba nnyo batusabira nnyo batusomereddwa batuteekako emikono basaba n'entuyo ne zijja oba tuwaayo nnyo atuwa emikisa only when we venture out noga kankole kano Mukama kanteremu omukisa Katonda n'akuwa ekyo naawe ekyokuteekamu omukisa era kyova olaba nti abantu baavuwadde nnyo balowooza nti Katonda basobola omumugulirira nga kati enjiri bwefaanana bw'oba oyagala obugagga siga bw'oba oyagala omwana siga bw'oba oyagala okuwona siga ate ezandikujjanjabi ate n'oziwaayo ate nga gwowa yakuzanyira ku bwongo yakufuula kapito bukodyo bwe bukola okiraba kati kyova olaba nti moral decadence bwolooza lwaki abasumba balina emmundu lwaki bannaddiini bakaalakala n'emmundu omusumba yandifunye human protection ng'ate akugamba weesige Katonda omanyi tulina kye tuyita logic eddiini yatuggyako logic tikusaba naye agamba nti saba ate bwe butuuka ng'alina ekimutiisizza ate akaalakaala na mmundu walaba ebyatuuka ku bugingo omusajja yagambanga nti ono elda kyokka kigenda okuzuuka nti ate elda SFC yatugamba nti elda gwe basse SFC tugamba mujaasi waayo era bamuzika nga wa SFC kati munaddiini watuukira okubeera n'emmundu kitegeeza nti actually bya Katonda byayogerako tebiriiyo alimba bulimbu kati challenge gye tulina nti abantu batunulira bannaddiini ng'abali superhuman bo tebeebaka bo tebalya bo tebaloota bo tebafuna tukita tutya stamina bo hormones ezaabwe zikolera ku bakyala baabwe bokka oba ku baami baabwe bokka kwegamba balowooza nga bannaddiini abatalina propensity eyonoona simanyi okiraba nibo batuukirivu so ng'ekyambazi mu nsi temuli mulongofu akayimba tetukayimba bulijjo mu nsi muno mulongofu so nga tewaliba mu ggulu wabula abantu beyalongoosa n'omusaayi ogwa Yesu yekka kati ate ne bano abagamba nti omusaayi gwa Yesu gwatulongoosa balimba omuntu talokoka mulundi ogu Bayibuli egamba nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka ekitegeeza mu nsi temuli mulokole temuli mulokole ffenna twebaka ffenna tuyoza munange oba mwanyinazo oba muwala wange enjala ng'eruma omuntu buli omu emulowoozesa ebibi omuntu bw'afuna dinaayo ng'ate ayagala buli omu alina obufaananyi bwakuba okimanyi nti sex dinaayo abamu ebasindika gula bamalaaya okimanyi nti sex dinaayo kati waliwo ne bebayita ba male escorts nti abakyala abalina ku ssente zaabwe waliwo emitimbagano kuliko bakanyama agambye abo oba onjagala essimu zange zezino onkubira nenkuwa saaviisi nonsasula kyokka nga omulaba bw'aba atambula omulaba wa bbeeyi amala kudda wuwe
oba n'agenda mu wooteri n'akuba essimu nti njagala ono nti kale gwe jangumusanga mu ruumu gundi bw'anaaba fuluma wooteri ye biggweredde emmere sikoti akwata lirye nono akwata lirye afuluma na mmotoka ye ajja ne ka briefcase oba kasawo aba wooteri balowooza nti azze kuwummulamu simanyi okiraba that is happening in this country akati challenge gye tulina nti n'abasumba bantu bannaddiini ba gwentagali yanditagadde ntagali yanditagadde archbishop yanditagadde kati kikikulaga nti bwe tuba tulina ekifaananyi mwe tuteeka bannaddiini tubateekemu nti basobola otulungamya naye nabo bantu kati tulina baka bannaddiini bangi bagenda ne bakola amanyanga saagala nkooye biki kati omusajja naga yenkoze atunuulira abakazi buli kiseera okiraba abona ate be batali boononefu nga bano abali b'ebisiyaga kwate tulina gurupu ey'abali b'ebisiyaga ne mukazi wamulekawo n'abawala abalekawo n'atinkula obubina abo bakayanja baveeko simanyi okiraba kaate abo bo bagwenyufu kati ate nebaayo bano bo ng'embeera ebawaliriza kaba otutunulira sitole ya mwana muwala oyo Omusumba kigambibwa alina HIV tetumanyi oba muka Omusumba naye alina HIV bwe baba nti muka Omusumba talina discordance oliisa ereeta obuzibu kati omukyala n'awulira nga bw'aba tannakwatibwa alina omukisa yeeyongere mu maaso akwatibwe era bangi badinayinga babbaabwe sex n'abasajja nabo agenda wayi alina nze kanneekuume kanfune omulala okiraba kati oyinza okwesanga omukyala akimanyi era nga ye omusajja bw'aba akutte baana tebimukwatako akasita tasiize agenda akola eki abikolereyo eno mu bantu naye tulina okulaga image kubanga sente zaffe tuzijja mu bantu ate abantu balina okulaba nti tutabuse okiraba kubanga nina ekintu kyenjogera bulijjo waliwo okwetikka omugugu gwe batakutisse nga tosobola okugwetikkula bannaffe abaatuleetera eddiini balina ekikwa kye baatuleetera ekya monogamy omusajja awasa omukyalo practically okiraba ng'ekyalo naye ate kizibu oli mukyalo mu mwaka singa ogenda okutunuulira ennaku zo z'oli available to your husband kabeera ngenda kuteeka ku mugwa ennaku z'oli available to your husband mu mwaka mu mwezi obalamu mmeka beera honest kubanga okiika mu parliament bw'obeera mu parliament simanyi abamu bamalamu nnaku 7 abalala bagenda mu 10 5 kati ate waliwo time nga toyagala oluusi okooye oluusi oli stressed kino nakiri okiraba ebisanga nti ezo obala mmeka balamu kati tuli ku mwezi omu gwe tuhandolinga mulimu luwo olwala physical sickness va ku period naye physical sickness kati ezo tubale mmeka on average kati gwe balamu kankiwekale 3 kati nnaku 3 ne 5 nnaku 13 balo tagenda mu period ne bwakoowa era agira neyenyanyamula kasita awummulamu mu buliri nga mudu ziri nnyo aba ayagala era bw'aba tafunye satisfaction
ekimubeera ku bwongo bw'aba alina waakola abeera mukambwe, bw'aba alina abakozi bakozesa abeera mukambwe. Kagamba embeera yonna yonna mwaba ali teba yaawo. Kati tutwale ofunye olubuto, emyezi egisooka egy'olubuto kusesema, kwegamba omubiri gugezaako okwadijasitinga, gugezaako okwadijasitinga, waliwo ekikola kye kiriwo. Then ate n'otuuka ositudde omwana n'ogamba nti mwegatte wano olubuto between you, owulira agenda kunyiga omwana. Tonyiga gwe omwana wange, simanyi okiraba. Kati ate otuuka eno mu latter stage ey'olubuto ng'okooye, omwana asamba gwagira n'akyuka, akati ne tutuuka ku kuzaala. Bw'ozaala bw'aba ayise wano walina time gye watwala okuwona. Bwe baba basaze lukindo nawo walina time gye watwala nga tosobola kukkiriza kunyiga kuno. Ne bwe kiba nti wali walamu, by the mere fact nti wano ate pressure tugiteeka nnyo ku lubuto. Katwesanga nti omukyala throughout the year abeera n'ebizibu. Throughout the year omusajja ne bw'aba alwadde omusujja tekimuganda kuba serefu. Tekimuganda kuba serefu. Yakamala okuva ku kitanda. Yewe omukazi alowooza nga omusajja giri tekimuganda kuba serefu, ayagala service. Akati bannaffe Abaroma baali balya ebisiga, kyokka nga balina amatwale. Europe yonna baali bagifuga, North Africa bagifuga, Middle East bagifuga. Kati ne babuuza, ffe tulya ebisiyaga, bannaffe tebalya bisiyaga, what if they multiply? Tulikola tutya? Ne bagamba mwategedde nja tubateekeko ekikwa kya mukyalo. Omusajja asobola okuzaala abaana 10 omwaka, naye bw'omurestrictirana to one wife azaala ogwo mpozi ng'azadde balongo, naye nga tomutaddeko restriction asobola okukola abakazi 50 omwaka. Embuto kati ne bakireeta. Ani yalina okukitambuza? Baanoonya paapa, kubanga jjukira Roman Empire yali efuga Vatican, ne bayita paapa. Paapa jangu, ffe tulya ebisiyaga, betufuga tebalya bisiyaga, gwogenda otutambuliza enjiri ya muntu ogwo mukyalo omu omwami omu. Kwe kutuuza kanso ye Trent mu 1560 kanso ye Trent bw'etuula. Mu kusooka Catholic Church baali bayigiriza nti omusajja, nti obufumbo wakati w'omukyala n'omwami si kyankizo mu maaso ga Katonda, nti omuntu ali celibate atawasizza atafumbiddwa awulirwa mangu Katonda okusinga ono awasizza oba afumbiddwa. Kyokka wali watandise okubalukwawo opposition nti n'abafumbo nabo Katonda abaagala. Era mu kiseera ekyo Bungereza baali batandise okukola embaga nga bazikolera mu kyaki, naye nga buli muntu alayira bibye. Kati bwe baleeta kanso ye Trent n'etuula ne bagamba kati omuntu yenna okumuyita nti mufumbo mu Kereziya alina okuwandiikibwa, amuwandiika ateeka okuba Katonda. Eyo y'entandikwa y'ekkanisa okuba nti eyingira mu bufumbo. Naye nga kivudde Roma, ate bamuwandiika n'omukyalo, so nga practically tukirabye. Omukyala agenda menstrual cycle, omukyala azaala, omukyala kati ate nno mulina ekizibu ekirala, kizaala ggumba. Kizaala ggumba tatta muudu, bitooke bye bigwa. Amanyi n'okukaza abakyala. Kyala n'abantu tayagala buli lwagira nti atawulira akosebwa kubanga kizaala ggumba amukazizza. Simanyi okiraba. Ate kati tulina obuzibu obulala. Eddiini yagenda n'etuleetera ekikwa nti dogo. Abakyala edda bajjajja baani baafumbanga ebivavava bye bateekerako babbaabwe ne balya ne babeera ne stamina. Kasita eddogo lyatubuka fumbira omwami w'ebivavava
banyoko bajjaga omukazi aliisa manyinaffe eddogo ebitategerekeka so nga libamanyanga nti muliise nakati muliise essunsa muliise bino ebyo bizimbe abeere ne stamina agendeka goolo zateeba tewali azikwata buli gyakuba enywa bunywi naye kati kasita bino byajja dogo ate bapedolinze eddogo kati amaka ne gafa wakajisako kibito giriiko obadde luddawa kati olaba pasita mala ogamba bannaye kiki ate waliwo omusiyazi yaza omupya nedda kyali omusiyazi mupya yaza bannange naye tugezaako okutanya ensonga y'abantu kugamba betuwa ebitiibwa abantu abasumba abantu kubanga bakola ebintu ebitajja mu taito zaabwe bintu ebitabajjamu ng'abantu ebirengeebyo tutandikidde wala naye tuzimba ogezeeko okutegeera kiki lwaki embeera eri efaanaganako bwekyo pasita mali wangi wetukomye ng'otugamba nti byonna byonna byennyonnyodde yensonga lwaki kino kikola ki batandise obufumbo obufuula obw'ekereziya oba kyaki naye nga bwa mukyalo omu so nga bajjajjaffe baawasanga abakazi be basobola era be baagala aburamu yalina 2 nabbi musa yalina 3 jjajjaffe jacobo yawasa abooluganda 2 n'abazaana baabwe ekyo tombuuza kuba ne bwe mba njagala 10 mbafuna tewali tteeka lye mbamenye mu bayibuli ekiwulidde bulungi nnyo tewali tteeka lye mbamenye muki mu bayibuli mu kifo ky'okuddaawo okukwata abaana n'okulya ebisiyaga funa omukyalo omulala tekirimu sitaani era kyevulaba nze omusumba bwe bagamba nti yakutte omwana muyimirirako bwe bagamba nti yalidde ebisiyaga nga nsituka kubanga abakazi abalina okuwasibwa bangi tulina bannamwandu ate nga Quran ne Bible byonna bigamba nti owasa nnamwandu n'empeera gyeziri ate bw'ogenda kati awo tubadde mu 1500 ebirayiro byetukuba Christians eyabiyiiya ye Thomas Cranmer eyali Archbishop w'e Canterbury si bya Bible ne tuyingira 1753 1753 kyekyaliwo ndoza yali King Edward ebungereza aganayi Rome state yefuga marriage lwakiffe tetugifuga naga naffe tugifuge kwe kuleeta etteeka lye bayita clandestine marriage act eyalireeta ye Lord Hodwinkle ne balituuma Lord Hodwinkle's act kati eryo lyetteeka eryajja ne ligamba nti kati omuntu okubalibwa nti mufumbo mu Bungereza alina okuwandiikibwa era okuwandiikibwa ne kuba nti kukyali kwa kanisa yokka wabula kwa gavumenti okitegedde bulungi kakati ne bagamba nti omuntu ono nga abafumbo bano nga tebannawandiikibwa balina okulangibwa ze bands bwe bamala okulangibwa ne bawandiikibwa bawandiikibwa baweebwa certificate eraga nti bawandiikiddwa n'olwekyo mwami na mukyala kati bwe bamala okiyisa Bungereza yalina amatwale nga n'erimu ku lyo ye Uganda kati ne baddira mu 1907 ne bakola gye bayita marriage act ne bagiwerekeza divorce act bakola marriage act ne bagiwerekeza divorce act neteekawo gye bayita register of marriage kati register of marriages netaking over obuvunanyizibwa bw'abazadde bonna mu bayibuli omuntu okubalibwa nti mufumbo bwe nkulaba ne nkwegomba nkusaba omukwano bw'onzikiriza you accept ekiddako bakadde baffe bombi balina okutukkiriza kyamuwala waffe Nasalinze ne Male babeere baana bakadde bo ne bakkiriza kati kitegeeza nti family zibondinga which is not the case today ekiriwo today are just mere formalities kubanga marriage state yagitaking over kati kyoba olaba tufugirwa mu mateeka ga buvumbe era kyoba olaba nga bulijjo ngamba
tuddeyo mu bufumbo bwasooka ngaffe Abaganda ng'obwa Bayibuli kuba bufaanagana si bw'amateeka. Buno obw'amateeka tewampasa, saakuwasa, siri mukyalawo, eno simpeta, nja gunonzanyiraako olwakummi. Okitegedde? Abaana bangi bali galibo abakka basanyizibwa mu maka, naye ng'ekireeta obuzibu kwe kuba nti wakati w'omwami n'omukyala paliamenti tetuula. Paliamenti buli lwebeera nti tetuula, omuddo oguli around abamu badda ku baana baabwe, abalala badda ku baŋŋanda, aba ne bagamba nedda kanfuna ono. Abamu boogera, abamu teboogera, naye nga majority teboogera. Olaba abakazi ab'ebitiibwa bali mu gavumenti ne bonna nga bwe baali bakyali eyo gye baayita babakolobola dda, tebasobola na kwogera. Abalala ne beetama nze saagala basajja, era kyobulaba nti kalina ebisiyaga bingi. Abakazi abakka basanyiziddwa tebafuna bwogere. Bwe bagenda ku poliisi babakola nga bwe bakoze Nassali, bwe bakoze gundi ani Nakimuli, ate poliisi ate ogenza okuwa, ate bagamba ate kyusa statement, Omusumba tomuwayiriza, tomulumiza, kati ate gamba ono anko kazini wo gw'ova ogamba nti Eyakwata. Okiraba omuwala akimanyidde ddala nti musajja ye yamukwata, kati omuwala oyo onoomwagazisa otya abasajja era afumbirwa. Kibula n'abakyala bamu bayirewo abafumbirwa nga baakwata mu bufumbo tebeeyagaliramu, era batuusa butuusa mukolo bw'aba ayagadde akuwa, bw'aba tayagadde ate bw'oteekako empaka atajjukira nga amukwata. That traumatic experience ekomawo. Era abamu agenda ndaga nali mmanyi nti nfunye omwami naye nafuna nkwata, ate kati kugatta n'abali bakyala baabwe ebisiyaga ate nabo beeyongedde. So ensi eri upside down, bintu bizibu. Nfunye cases nga abakyala bakompleni nga babbaabwe babali ebisiyaga, nga n'omu ku bo yali musawo ategerera ddala obuzibu bw'ekisiyaga emabega. Nasinkana omukyala wa Mothers Union n'aŋŋamba nti ekiri mu Mothers kizibu. Yasooka nanga gwe Pastor Malenti oba si ye gwe konze ye nanga webala omulimu gw'okola konze ki okulwanirira abaana baffe, naffe tuli wamu naawe. Nangamba tomanyi kyokola, naye tulina challenge. Bannaffe abakulu bannaddiini gye batayagala kukkiriza. Nze ne mukyala Mukristaayo naye challenge gye tulina nti bakyala bannaffe tufunye cases mpitirivu babbaabo babali ebisiika. Bwe twagambako ku bakulu baatugamba ebyo tebyogerwa, kanisa ejja kusaanawo. Now kati what do they do? Nimbabuuza kati mukola muti? N'agamba nti kati twasalawo omukyala bw'ajja nga bbaawe amudde emabega, tugenda bugenzi kusaba divorce, katwamanya bannaddiini gye tugenze ate tebasobola bayamba kuba nabo bana nabo balina challenges ezimu. Abantu bandibadde bakitegeera nti bw'olaba Male ng'ayambadde essaati n'empale naye yeeyambula n'abeera obukunya. Akaana wakawulira nti omusajja yakagamba kangende nyambala engende, yadde ali bute mu ddiiro asibyewo. Kati Omusumba olaba ekikwa kino eky'omukyalo omu okiraba, ate nga takukikoze ku oyo yekka okusinziira ku kunoonyereza kwa n'abalala, kyokka ng'ate alina akawuka. Abaana abali galibo baalaba nga tebajja kwogera, baatiisa. Ate ngeri bino tulize tubiraba mu bisiyaga. Waliwo Omusumba bamuyitanga Kaweekwa bulunaku asuza abakazi babiri ku kitanda kimu, bwagira naddako ono bwagira naddako ono, bw'okomplaininga ajja kukuba ebigu. Maama Nakagiri oba omumanyi yabiyingira namugamba omwana omu n'avaayo omuwala n'ayogera. Naye ekizibu kye tulina nti abasumba oba bannaddiini
balina patronage eya state. Poliisi zonna bazigonza dda, abalala balina connection. Bw'afuna ekizibu akubira atuuka embuga tiwawe Musumba waffe alina kano yenga akati nangite kankubira ono essimu evuba mu state house oba fayiro eyo mugihandolinge bulungi, tugirinamu interest, oba mugiweereze wano oba mugiweereze gundi yabagikolako kakana fayiro nga bazikola bati ze bintu mbirabye ebitayogereke. Patronage ya state ereesa obuzibu kubanga buli musumba avaayo asabira president, buli musumba avaayo muwagizi. Gweomusumba okutuuka okubeera n'emmundu okiyise kitono oba okubeera ne patro nga ye mukulembera kiba kitono, okubeera ne bakanyama bakabode bakabundu nga ne ku kkanisa waliwo post eya poliisi oba kumpi nayo bagimuteereddewo specifically for him kiba kyangu. So kaakati omwana okukaaba kwe yajja nakuwulira naye ng'ate eyo si esitole gyensoose okuwulira kuba nyambye abaana bangi, naye era kyenzudde kimu nti abantu balowooza nti bannaddiini bali kole, balowooza bannaddiini teboonoona. Ate challenge gye tulina nti abagoberezi badifendinga nnyo bannaddiini. Ate bw'ovaayo n'ogamba nti pasita Mukiibi Deewo ng'alina siriimu owakyengera Victory Christian Church yakwata omwana yayogera kimu nti bampala, era mulaba sitaani bwalubye ekkanisa. Ekirala kyendabye ku bunafu bunafu, abantu bano bakwatibwa obwongo okulowooza nti omusumba y'ekkanisa. Njagala otunulire keesi zonna ezinvolving abasumba. Bw'ogezaako leka kutabangula kkanisa ne weebuuza ate oli akoseddwa. That victim of abuse, that victim of sodomy, that victim of pedophilia. Ka pedophilia ono kaana kato era nawe okala akakutte, kitegeeza akakutte mulya buto, takakutte nti agenda katwala kabeere kakazike naye yeyambisaako bweyambisa. Bamala okweyambisa nga asuula ate toyogera ate ki ate mukyala. Bw'oba otya mukyala wo ate lwaki oyagala? Kakkana ku mukyala wo mugambe we nakuwasa, tewajja wano toli kimuli. Bw'oba oli kimuli genda ewammwe ebyo bamanyi. You are not decoration. Bwe mba nakuwasa wajja ozze kunsuza busuza, wajja ozze bw'oba tonjoleza ngoyerekayo bwe mpa kyenjagala. Era ndowooza kino kigenda eri abafumba abali naddala abakyala. Bw'oba olowooza nti oli mulungi nnyo, bw'oba olowooza nti oli wa bbeeyi, bw'oba olowooza nti munno omupimirako, oleeta obuzibu. Bw'opimirako toli supposed mukupima, oli supposed kumuleka yeeyesenereko kyayagala akoowe. Ffe Katonda yatukola. Bwe nkuba serefu, bwe mba sinnafuna kyenjagala, tolina kirala kyombuulira oba kyonnyumiza. Ne bw'oteekaawo emmere, saagala mmere. Ekitegedde nze njagala kiri service. Emmere nsobola ogirya nga nkooye, naye ate kino wenkyagalira wano. Ate kati oba wafumbirwa ng'okimanyi nti ozze wa mwami, toli kimuli, toli mwana muto. Buli lw'ogamba nti omma kitegeeza nti munno olina gy'omusindika. Ekyamazima kiri nti nasali kankubuulire, oyinza okwesanga nti amaka gonna ne baba ba ministers batomeza, ba MPs batomeza, abasirikale batomeza, simanyi okiraba kwa bonna bantu, baaki bishops batomeza.
ntagali teyanditagali simanyi okiraba ffenna we are all human ffenna bwe tuba twetaaga era abafumbo bayibuli etugamba very clear mu 1 Corinthians chapter 7 mwampandiikira ku by'obufumbo kyandibadde kirungi omusajja obutawasa n'omukyalo obutawasa naye olw'okwegomba kw'omubiri buli musajja awasenga na buli mukyala afumbirwenga temummaŋŋananga sinze nawandiika bayibuli temuliimu wadde ekigambo kyange eki temummaŋŋananga omukyala toma mukazi wabuli lw'omumma omutuma omusindika saagala nkooye kati ndagibwa kyova olaba kati bammere scots we bali basaaviisinga abakyala abali eyo abali lonely abeetaaga service. By the way kankubulire kino okimanyi nti waliwo abakyala abeetunda ye nga yeetunda once a week oba twice a week for service si sente ekyo badde okimanyi okimanyi ye yasalawo tajja genda kukwana basajja bajja muyita malaaya naye ayambala bulungi n'agenda se oba Saturday lwafunye muudu naga ndi nina okufuna service kaŋŋende n'agenda n'afuna amugula tali ku sente tajja kuddaawo kweramula n'ebbanja alikuwa ne bw'oba tolinaakuwa naye ekyayagala kimu service ekiraba nagende kukwata ku kizinga nga ngenze ku investigatinga case eya Bishop Patrick Makumbi eyakola olukwe n'akasajja kakato mukasa keesuula eddalu bakatwale mu ssabo kayiga obukodyo bw'ekisamize kajje bakole eddiru babbaaba kato yagenda ne yeeyambula n'akwata empitambi n'atandika ogiteeka mu kamwa ne bamutwala mu ssabo n'atandika step mother yamuloga tambiti naye nga byali bipange simanyi okiraba abatuuze b'e Bukwaya ku kizingo oyita kiyini ne baddira amaka ga tambiti ne bagakumako omuliro tambiti ekyamutaasa oyo step mother wa kato kuddukira wa Musumba boogere gye yeekweka n'akubira poliisi y'ekiyindi nekubira abamarine ne bagenda ne bamugjayo n'addukira ekikakanya era bamutwala ku kizinga ku mainland ne yeekweka ekikakanya naye nga byali bipange naye mu ruumu mwe bansuza pasita boogere e Bukwaya yeyampangisiza ruumu mwe nasula sayidi eno nasulayo ne Patrick Tumwesige owa Bukene ekyamutwala ye yawandiika story ey'obulimba ti mukama mponyeze emisambo egyampongerwa kitange ku myaka 5 Makumbi yamuyita awandike story ku kato naye nga byonna bya bulimba kati kato bw'avaayo nga Makumbi tamusasudde mutuuka kaŋŋamba nti twakola bukozi ddiiru si bituufu nze sigwangako ddalu sibangako musamize byonna nabipanga ne mubuziizi nti ne ŋŋenda ekalagala Kiboga gye bamuzaala n'enkolayo investigation era footage mulina ne mmala n'ensala ne ŋŋenda e Bukwaya kati Bukwaya twagenda naani ne Patrick Tumwesige kati bwe tutuukayo twasula mu Patrick yansula ku mukono gwe nze nensula wakati sayidi eno nga ruumu epangisibwa malaaya yes abasajja bajja ndimeka nti 10 nze njagala kaashi gwe sijja kuwa bbanja ate yangwako okuba chairman yandeeta kuno ajja agenze okufumbira mukyala we mutwe simanyi olaba gwe ebintu biri mu nsi simanyi okiraba malaaya alina ruumu gyapangisa abamugula bagenda awo era kolo nawulira nenga nti ensi etabuse ate loogi yambaawo Bukwaya kati bwe nkomawo twakomawo ne Patrick tutuuka ku Loom Street tugenda bwe tunyumya nti kale abantu abali kuno abakazi balaba bonna ennaku ebalumira kuno abamu si bamalaaya omu n'agamba nti kituufu
ne mubuuza tikiki kyabamu twagala okuvamu tetulina atuyamba ne mugamba oyagala okubivaamu nti enamba yange eyo nengimu mba ndi awo nga nkubidde era nga zzewo anteerako story engeri gye yatandika mukwano gwe yamuyingiza ow'amalaaya ate nga yafuna ssente bazisasula yeeye ne bamutwala ekiraba naye nga tabyagala alina abaana tasobola bagamba nti malaaya naye namubuuza abasajja abafumbo bajja ne bagula n'emmotoka zipaakinga abamu babakubamu n'amatala nti kandabeko n'agamba nti omu yabuuza ne lwaki mutukubamu amataala gwe oyinza okugula kyotolabyeko yingira amaze okkebera sibanjolikoga ebigenda mu maaso mu nsi lebiteri twewunza bwewunza ekyokukola tukimanyi era nze kyova olabanga kyekiseera tuzuukuke poligini tugikkirize poligini ye musajja okuba n'abakyala basukka muomu bwekyo togenda kimalawo ekisooka abasajja si bangi ate buli lw'omumma ebimujja mu bwongo olaba batta bakazi kababiri basumba okubeera omusumba tekimufuula wanjawulo sheeki tekimufuula wanjawulo we are all human era njagala abantu balekerawo okulowooza nti munnaddiini yaba wanjawulo butonde bubeera butonde nature is nature akati abantu bano omanye ekituuka ku musajja nga teyeegasse ekisooka stress depression alaba nga ali rejected ekyokubiri tulina kyetulina prostate gland erina obukyafu obugiyingiramu bakiraba the only way okugiryoza kwekujaculatinga nga wegase n'omukyala abamu bakola masturbation naye ate masturbation etta sensory nerves kyova olaba nti abasajja kati eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lingi ate nga lya bulimba solution tugimanyi terikola okiraba buli wowulira maanyi ga kisajja olaba nagamba ne bannakenya bajja kuno nabo nti maanyi ga kisajja gwe njagala otunule ku zi tv abakazi kati abafuuse bakafulu mu maanyi g'ekisajja naye ng'ate mwattu abasinga tebalina basajja naye ate bebagaba amaanyi g'ekisajja abantu ne basiriwalirayo atalina musajja asobola okugaba amaanyi gaki g'ekisajja nebuuza gwabwe alina busitayire obwa buli kika lwaki tulina musajja ekyo tebakibuuza naw omusajja bw'aba teyeeyoza ate nga tugambye nze nsomye ebintu bino olw'okuba nakola research on homosexuality lwaki abantu bayingira ebisiyaga one of the factors sex deny kati tulina okweyoza buli lwoteeyoza bw'oba weerooteredde weeyoza naye tebiggwamu bw'obeera n'omukyala speedi kwe mubeera bifubutuka ne weeyoza kati bw'oteeyoza obuntu obwo busikattira ne bikubeeramu bigenda ne bikwata eno ne kibanga ekyo beyo ng'omuntu atanyiza ennyindo nga ssenyiga mwali n'akwata ekibobe eno ne bikwata notandika okuba nti obibambulayo kati ne prostate bwetyo bwefaanana efuna kye tuyita enlargement ne bikwata omwo kati ate bwefuna prostate enlargement oba oyolekedde okufuna prostate cancer. Prostate cancer mu bazungu muyitirivu era yabadde ekinewunyisa nti wano abakyala banyumirwa nnyo okujjanjaba babbaabwe nga balwadde prostate cancer okusinga okubawa eddagala baleme kulwala prostate gland. Simanyi ekirala kansuubire nti byenjogedde bijja kutuyamba kubanga ono omusumba mukiibi deewo eyakwata akaana y'omu ku bangi abafaanana bwe bati aye tujja Bamulawe abamu boogera abalala teboogera abasumba abalala bangi balina baconcubines abalala agamba nti zowaani sijja kuva kimugunyu
ate kambabulira ababalina temulina siini gye mukola. Ekyo si kya sitaani, ekya sitaani kwe kulya ebisiyaga. Olaba omusajja omuli w'ebisiyaga ate mukyamutendereza ndi musumba. Moral authority evuma alina abakazi ababiri mugijjawo. Tugenda nti tuconfusinga obwenzi n'okuba n'abakyala abangi. The two are different. Now okubeera n'abakyala abangi tukiyita polygamy n'omukyala asobola okuba n'abasajja abangi abeera polygamous. N'omusajja asobola okuba n'abakyala abangi abeera polygamous. So polygamy kigatta bombi. N'omusiyazi asobola okubeera ne partners abangi era naye mu polygamy ajjamu. Naye polygyny POLYGYN polygyny kansobedde spelling njigize bulungi. Polygyny kitegeeza omusajja okuba n'abakyala abasukka mu. Obwo si bwenzi. Obwenzi kye ki? Obwenzi kwe kwegadanga ng'oli mufumbo naye nga tolina kigendererwa kyakubeera n'oyo gwe weegadanga naye. Omweyambisa bweyambisa. Etteeka ery'ekkumi mu Bayibuli litugamba 10th commandment, teweegombanga mukyala wa muntu munno. Bayibuli etugaana okwegomba abakyala abafumbo naye tetugaana kwegomba baabusa. Kola process yonna emufuula mukyalawo ofune w'omuteeka oba tulina siini gy'okomiti. And this is my challenge to all the clergy abagamba nti njogera bya bulimba. Abagamba omanyi Bayibuli kyegamba zibasanze abayita ekibi ekirungi n'ekirungi ekibi. Muyita mutya omusajja okuba n'abakyala abasoba mu omu ekibi ate ne mutongoza? Bayibuli kyegaana nti tewabanga agatulula Katonda kyeyagala. Bayibuli egaana divorce. Kyaki ekkiriza divorce. Bayibuli tegaana polygyny, musajja kuba n'abakyala bangi ate kyaki ekiyimbirira. Kyokka ate omusajja ajja mu kyaki ng'alina abakyala omu, babiri, basatu, bana, bamutuuza ne ku mwanjo sente ne bazimugjamu. Tebamugamba totuwa sente z'okuba olina abakazi bangi. Kyaki etongozaako omuntu oyo gwe tumanyi kuba gwe twakugatta nabo. Abalala bw'oba bamuladde baki tujja ne tubaziika ne tukola ki, naye bo tetubabala. Katolaba nti kyaki nanfuuse. Now njagala abantu bakitegeere. Kibi nnyo okuba nti abasumba bataputa Bayibuli ekifuula nnenge ne beesibako omukyalo omu kyokka ne bamaliriza nga bakola ebisiyaga abaana ababeetoolodde, bakabasanya abaana ababeetoolodde. Nze sigaana musumba afuna abakazi babiri, nze ne bwe naabamanya sijja kuba na buzibu bwonna. Oba tolina musango gw'ozizza. Alo Heraldi nina mukwano gwange alina babiri era yangamba nti bwe yafuna owookubiri kati emirimu gye gitambula yali ali stressed. Okiraba nange bwe mba n'owookubiri siba na buzibu bwonna, mba sirina musango gwenzizza era tewaba nvunaana kubanga I walk the talk. Okubeera n'abakyala basukka mu si musango. Okiraba now omwana ono tugezaako muyamba afune obwenkanya. Kwekyamazima omusumba kye yamutuusaako ng'ate alina omukyala era neebuuza omukyala oyo yali ludda wa? Olaba omwana sitole ye gy'ayogera nti omukyala yagenda kusaba, ekitegeeza omukyala kyewaggula. Tulina bakyewaggula, abakyala be bayita bakyewaggula ba Ian Smith bangi be babbuli awaka. Omusajja tayogera. Bw'okimanyi nti eriyo bannaddiini ng'abakyala be babogola awaka. Bannaddiini naye ng'abakyala be babogola awaka. Okimanyi nti tulina abasumba bw'aba tannawaana mukyala we tamala saaviisi. Kitegeeza nti omukyala yafuga, yapuulinga shots
ono ye mukozi wa nsimbi, actually ye mukozi w'ono omukyala n'alyoka ka mukyala wange ono era bw'aba ayagala gundi ani bw'aba ayagala jakuzi mutwala Dubai. Abasiru ne bakuba engalo. Omusumba atwala mukyala we Dubai agula ejjakuzi ne jakuzi gyayogerako tebagimanyi, tebagitegeera. Nze gambye basiriwazza aba ne basiriwaza endiga ne zibulamu akanyumuluka. Kambasomesa olwaleero ekkanisa beeba, omusumba si ekkanisa, ate omusumba ateekwa kuba muweereza. Naye kati abasumba ba leero bafuzi kubanga ne Katonda bamuduumira, sibanyo kirala. Era kyobulaba bafezza abantu okukamala, bakutta abaana, bakabasanyiza abaana n'abakazi mubatwalire. Bano abakazi ngenda ku counseling kyebabakolera eyo mu counseling nabo balinga basamize, nabo balinga basamize kubanga babanyonyogerera eyo, ate bw'avaayo tajja kwogera kubanga one afunyeeko kyabadde yeetaaga. Bano abakyala bano banoonya mwami, ate olaba batuuka n'obagamba nti baliko kawuula ate nga kawuula taliiyo. Kakati naturally omukazi nga talina mwami asobola okwerooterera ng'ali mu kikolwa n'omusajja, n'omusajja atalina mukyala oba ne bw'oba omulina ng'akumma weerooterera. Era ogenda okulaba nga obuliri butobye, era bangi bakeera kusangula buliri. Kakati bano abasumba olwokuba tebalina solution yekyo babagamba nti baliko kawula, mu kifo ky'obagamba genda ofune omusajja. Ate bassa amaka. Abakyala bangi abandibadde mu bufumbo babafudde bakyewagula, abasajja abaami ne babeetamu. Simanyi kirabo. Kati babeetamiddwa ne babata. Kati yo challenge weeri. Ate tegenda kuvaawo nkya okujjawo nga tukyusiza mindset yaffe ku bufumbo. Okiraba abafumbo mwe abasumba abali abawoza wano mwogera nsimanyo omusumba ateekwa kuba na mukyalo omwo. Ate ekyamazima kiri nti bannammwe bakola ebikolobero, ate bwe tubagambako ng'ate musituka, ate nammwe bennyini mukimanyi, nammwe mukabasanya abakazi. Akati kitegeera kyekiseera nze ŋŋamba tuddeyo ku musingi gwa Bayibuli. Namba y'abakyala gw'osalawo okusinziira ku busobozi bwo. Tuddeyo mu mpisa zaffe ng'Abaganda. Nze ndi Muganda. Omuganda yawasanga abakyala baasobola. Ate ne bino eby'embaga ez'amatiri bonna tebyalingawo. Wabula otwala ky'osobola. Simanyi kiraba. Tukyalina abazadde bangi abalina endowooza eyo. Nedda omwana wange ali tekyakola kyasobola, tebakyasala. Tusobole okumalawo embeera eno eriwo ey'abaana okukabasanyizibwa ate nga tebajja kwogera. Ekisooka omwana bw'akabasanyizibwa ate nnyo okwogera mukabasanyiza, ate bwe butuuka ku musumba gwawulira nti agoba emizimu azaayo eddugu simanyi akola bikiraga nti bwanansi bamanyi nobagamba nja kusindikamu emizimu gyegoba mbaana ng'ate tegiriiyo, bapanga bipango munne yeesola tetujja kugenda naye ng'ekyamazima bakoze eki babipanze bupanze. Era njagala okukubira omulanga abali eyo ng'abasumba babakabasanyiza muveeyo nasali mujje mumulabe, you tell your story. Ekyokubiri, poliisi njagala ogigugumbula. Buli lwe butuuka mu keesezi z'abasumba ng'etta ebigere ng'etandika okwogera oludikya ekivaamu ng'edda kusayiriza abasumba. Ffe mu keesi y'ebisiiga bya Pasita Kayanja si ffe be baavunaana. Kati walabye mweno keesi eri mu kkooti, Kayanja bwe yalaze simanyi graphics ne balaga byagisaani matrix nti ono Kiganda yakubira ono n'ono n'akubira ono, kyawo baali bapanga okwono n'erinnya lyange linali abaana ebiseera. Wali olabye bukyobeerawo, wali olabye obukugu bwa poliisi nga buleeteddwa mu kkooti nga police officer gwe bayita expert, forensic expert ng'aleese ti ku lunaku bwe lutono yakuba essimu nga zitambula ziti wali obirabyeko, baabireese mu keesi
abaana abavaayo okubanja ssente wakayanya nti yabali ebisiyaga n'atabasasula be bakwata ne bateeka ku Old Kampala abakyusa statement bamuwolereze ne bafuuka abajulizi ba gavumenti abaagaana okumenyawo bye bagamba nti yabali ebisiyaga ne babeera abawawaabirwa kati okwagala okumenyawo biri byonna n'afuna amannya g'abasumba baffe nange nalimu n'agamba nti bano abasumba beekobaana bonoona erinnya lyange nti abaana nabali ebisiyaga bano abaana bapanga bapange nga babasuubiza ssente bambita ku poliisi okola statement bwe natuukayo ne mbagamba mumupisa okola statement munvunaana ki ne bansomera omusango katende ssente bwabaawandiika nga bagamba nti balina kalayanti waabwe Robert Kayanja yawaaba omusango kyabasumba beepanga bagule abaana bagulumiriza obbali ebisiyaga ne keesi tetambula ne mbagamba kati kantandike ebisiyaga bya Kayanja nabiwulira dda mu 2009 ne tuvaayo abaana ne bajja bavangayo nga bebakwata simanyi okiwulira kati eventually batandika kidnaps ez'abaana abaali ebisiyaga abaali bavuna naye nga buli kidnap abaana boogera kyabatukidnapinga mulimu omuwanvu owa Galubiri nga description ya Pastor Chess kuliko alinga omuyimbi description ya Pastor Sempa kuliko omuddugavu ow'envi description Pastor Male kuliko omuwanvu ow'ekiwago description Pastor Kayira ate nga bagamba nti ababa kidnappinga balina emmundu ze bayita AK-47 wali ogirabyeko neŋŋamba poliisi nekola statement yange nti nga tebannanvunaana kwonoona linnya lya Kayanja basooke bamale okumpa nkole statement ku keesi ya kidnaps kubanga eyogerwako nti abakidnappinga baalina emmundu ate ng'erinnya lyange mweriri lwaki mumpa nkole statement ku misdemeanor nga waliyo guli omusango omunene nnyo ogwinvolvinga okutta ate nga ne Judith n'abakoba ng'akyali mwogezi wa poliisi yawitnessinga nga kidnaps ne mbagamba ekyokubiri nawandiikira Afande Kayikura to investigate the kidnaps tanzirangamu nakati yali IDP investigate them 2 ne mbagamba nawandiikira Kayanja ne mugamba abaana wabali naye ekyamazima kiri nti wagamba nti President Museveni yakutaasa naye ne mugamba mu bbaluwa gye namwandikira nga bw'ogamba nti otuula okumpi ne Katonda musaba akuwe padlock osibe ku zipu yo kubeera bika Yesu muliro n'okola abaana ebisiyaga nga tomanyi neŋŋamba poliisi njagala Kayanja yanukula ebbaluwa ng'ebyo byonna byonna tebinnabaawo saagala kuddamu kuntawa simanyi nzija okola statement nze sisobola kugula baana bamuwaayirize nti yabali ebisiyaga ng'ate nina beyalya beyalya mbalina evidence ngina ate lwaki nze kaakati bwe baategeera nti eyo standi yange nze mu matrix tebantaddemu ye expert tebantaddemu kitegeeza baga nti ono tumuggyemu ajja kuba nnyo kerere tulekemu ono Sempa tulekemu ono Kiganda tulekemu ono ani ono ye ono butwa bwe tugezaako okukola ky'okumutambula simanyi okiraba kati n'olaba kakati obutemu obubadde bugenda mu maaso nga ne mukwano gwa Dani Mbosa mwe bamuttidde wakiwulira singa poliisi erina obukugu singa byonna byawedde mu misango giri gyonna ejja murders wali olabye poliisi lwereeta matrix kyabatemu baakubira ono ne bino ne bakuwa webu kalwaki babireeta mu keesi y'ekisiru mu byamagezi tebabireeta wetwetaagira obukugu bwa poliisi tebubaawo kati omwana wuuno bagulawo keesi kumukabasanya ate bagamba omwana bamututa okumuyamba mu kino ekitongole ekyagundi action aid ate bamutwala kibuli ate kyusa statement ti oli ye yakukolezesa so si musumba kuba bayiyeeyo ssente poliisi kasite emala okulya ssente ekola kutta keesi poliisi yaffe kankubulire ki esobola okumanufacturinga evidence esobola okutta evidence era bannayuganda balina okukimanyi nti n'omusumba asobola okufera asobola okulimba
asobola okugulirira poliisi, asobola okukola ebikolobero, ate n'afuna patronage kubanga alina ssente. Ate kyenjagala okutegeeza abantu kyabasumba bangi nnyo poliisi bazimanyi era bazikolako emikwano, balina ennamba z'abakulu nga beetegekera ebiseera lwe bali batwalayo. Gwe bw'ogendayo oloopa muganzi mbuga emirundi egisinga gwe basiba. Akaana okajjukira akawawabira Bishop Patrick Makumbi okakabasanyako emyaka 13. Tojjukira nti keesi yakyuka ate ko ke baawawaabira nti kawa poliisi amawulire ag'obulimba ng'ate ne medical evidence eraga nti baakakwata. Poliisi n'ekyusa keesi namala kubiyingiramu omwana ne maama ne babawa community service. Buli looya gwe twateekangako nga Makumbi amugula era ekimu ku byayavuwaza Makumbi okimanyi ye keesi ya Kato gye nkugambye nti Kato bwe kaavaayo n'atandika okugulirira poliisi bakwate Kato. Keesi ey'okubiri ye yaka akawala ke yakwata ak'emyaka 13. Poliisi yamulyako ssente. Actually omukazi bwe bamuwa community service n'akawala Makumbi n'agamba natadde ssente zange nnyingi nnyo mu keesi. Kakati nno ebyembi bijja ezimu neewole mu bamanereeda bajja okumubanja tazirina bamukwata bamutwala ekitali. Ekkanisa agiteeka ku maketi. Mwana omugisha omumanyi ono yaffera abantu ne pasita omulala omwali ne oweruweero omumanyi. Akati mwana omugisha ng'ateeka ku Facebook banaye tusondere Bishop Patrick Makumbi ssente yali amabanja okubuulira enjiri naye mpandikako ne mbagamba nti oli yakwata kawala n'afera ng'akozesa Kato ssente amabanja ge yali agamutusiza mu kkomera yagalya kugulirira poliisi ne kooti bitekese. Abantu tebaasonda ssente. Makumbi n'abeera mu kkomera. Nze nja kulwanirira omuntu owa bulijjo mpunzika nga mbagamba nti mwenna abagenda mu basumba sisobola bagana naye give yourself a distance. Beera nekyetuyita safe space wakati wo naye. Tomwesiga nnyo kubanga abuulira enjiri naye asobola okweyambula. Gwe weeyambule weekebera nga bwe weeyambula n'olaba bw'ofaanana naye bwe yeeyambula bw'ati bw'afaanana. Bw'aba mukazi afaanana omukazi, bw'aba musajja afaanana omukazi. Bw'oba weeyambula n'okuba serefu kiregeeza n'omusumba bwe yeeyambula oba sheeku bwe yeeyambula akuba serefu. Kati gwe mwesigise mukyalawo oba mwesigise muwalawo ng'ate akuba serefu. So naye atuula awo n'abuuza ati kati sente nzijjeewa n'apanga w'anaazijja. Bwe kuba kukwata mwana n'amukwata naye omwana ono nsaba buli asobola omuyamba amuyambe. Omwana omuwala nze my support eri psychosocial kuba kyekyo kyensobola omuwa. Omwana oyo bambi yakoma mu pitu. Wayinza okuba yagamba nti nze nsobola okumukwata ku mukono n'asoma oba n'akola kino nakiri nakiri. Abamu bayinza okugamba no she's too old, myaka 16 takyalina future. Naye mwattu tulabye abantu abasoma obukulu nga tebaba ba mugaso. Tulabye abantu nina mukwano gwange abadde headmistress ozagenda ku retire naye yazaala ali mu S4 ne basooka ne bamuwanduukulula naye sister we n'agamba no addemu asome. Yasoma n'afuna ne master. Ate abatazaala waliwo omu gwe nasanga ng'ensi yamukuba yali yeeyita mulungi nnyo teyayambibwa. Emirundi mingi nnyo abantu tubalabanga ba failures kubanga tebayambiddwa. So singa omukwata ku mukono oyinza omugjamu omwo. Ate ndoza nandisabye nnyo abantu abaliyo bw'owulira nti olina ky'olina beera generous. Baako gw'ositula mu society oba bw'ositula bw'oba osobola kuyamba mwana ono asobola okutuukirira asobola okuntuukirira kuba contacts zaabwe tuzimanyi. Essimu zange kanzibawo 0772 479 386 0772 479 386 ne 0702 19 65 0702 1965 nsangibwa Kawempe ku poliisi woyambukira emabega w'eddwaliro. Bw'obuuza wa pasita Maleta oyinza kubula nunda enkoko njaluza enkoko
tunda obukoko obuto, tunda ezikuzeemu. Ate njigiriza n'abantu okulunda. Njagala nnyo okwempawalinga bannayuganda buli omu asobole okubaako kyakola, kubanga bajjajjaffe baagera nti obwavu lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka, teri ajja kukuwa ssente kufuna. Ate era n'ekirala, olowooza singa omwana ono yalina bakadde be nga beesobola ne bamuweerera, yandibadde mu mbeera eyo, yandigenza anoonye emirimu wa pitti. Kati mulaba nti ndowooza kekiseera gwalye bw'oba olina mu famire eyo omuntu ng'omulaba munaku musitule, bw'oba olina mu community gw'olaba nti munaku musitule. Bano abagamba nti bagenda basabira bagaggawale nabo banoonya ssente mu mmwe. At the end of the day kankuzeze otawaana n'okola omwezi mulamba onoonya ssente. Bw'ojja mu kyaki omusumba nga yakuzize nti omwezi gwaweddeko wafunye ssente, alina ne bwakulaba n'agamba olaba leero ayambadde bw'atyo n'emmotoka alina ssente ng'aleeta kakuli, twagala okukola kino, twagala okukola kino, mukama ndaze, waliwo olina ssente, otegeka okukola kino, oyagala okuzimba kalina, oyagala kino, okakkana nga ssente zino ziwadde. Kimutwalira 1 hour okukubba ssente z'okoledde omwezi omulamba. Mukama abankuumire, naye omwana ono yeetaaga kuyamba, naye ffenna tuvumirire ebikolwa eby'abannaddiini abakabasanya abaana ne bajja ebisiya ne bakozesa abaana abawala abataneetuuka, ng'ate abakazi abaagala saaviisi gye bali. Nibo buyagala genda ogule malaaya, kuba malaaya ey'omulimu gwekola kikwetunda. Ate sijja omanyi lwaki batandika okuyimbirira kondomu? Bonna abantu tebasobola kuba balongoofu. Kati olw'okuba tetusobola bawaliriza kwekomako, bw'oba osazeewo okgenda yambala kondomu. Nakakati wano bw'oba owulira nti tosobola kwefuga, genda ogule malaaya. Naye bw'oba osobola okwefuga, funa omukyalo omulala obeere naye, oba si kyobeera n'oyo gwe wagamba nti bulijjo okusobola okukola okubeera naye. Nsaba Mukama abankuumire. Naye yazanyi mwebale kujja kunkyalirako wadde ekiseera tekibadde kyangu. Ebigambo byekasiminti nabo ebakyoyizeemu tujja kwongera ate okuba nga tukyalirako, kubanga ebigambo by'amagezi bingi nnyo. Oba otegerera okuga tekukoma ekyo mukimanyi bulungi. Takumerabirako nze nasabisa nze ndi nsulo y'amagezi, era abantu bandibadde bantaapinga nga nkyasobola okufukirira, kubanga bwe ndivaawo muliginoonya nga temugiraba. Nze nzekka nze nsobola okwogera nti ate nga nkijja mbyawandiika yokubeera n'abakyala 2 si 7 baabasatu. Abalala bakimanyi naye batya okukyogera gyowange. Ate abantu twabalimba nti obufumbo bwa Bayibuli bwe bufumbo obutukuvu. Manya nti obufumbo bwa kyaki bwe bufumbo obutukuvu. Kati ate tubalimbulule tutya nti ate bw'amateeka. Obufumbo bwa mu kyaki kati bwe bagenda ne babagatta Register of Marriages okuva mu 1907 yagaba license amakanisa gagatte. Okay, tujja kuba so obufumbo buli legalistic. Tujja kuba tudde ate okwogera ku nsonga endala nange ng'akyaliwo ng'ate akyatuwa akadde nga bw'ati bakoze kye nga baganda. Mbere bulungi.